Yes, hello. Nkugambye tutandikidde wano wennyini. Ne bakugamba nti Azza Films bakutuusako entandikwa ya sinema ke tugenda okwolekera ku mulundi guno. Ne bakugamba nti a film by Mutebi Azil. Firimu bagiyise da package oba giyite ekitereke. Ne bajja bakwolekeza bino wamanga nti abasajja baali babiri abapangisibwa okutambuza omulambo mu ngeri ya kyama. Era ne twolekera akamotoka akatungutiiru. Wewe katokonna katunula bunzibiridde. Nikolekera ekibira eno mu kasaalusaalu emmanga eno. Kajja bwe kapipiranga niyira abasajja bakawaliriza okavuga okongera yaawo gwe. Embeera bwegaana omanyi waliwo ebintu ebimu nga tobiyingiza mu bizibu byo. Kati akamotoka kaaganira wano wennyini. Tebigenda kubanga ebyalo. Mwana waffe kansuubire nti ku mulundi guno tukoze ekintu ekiri perfect saagala kibeerenga kyalo likundi abasajja batukuba emiggo gwawo nze nali nsiridde omugongo awo. Onteyagala kunnyonnyola nnyo ng'era abantu abamu tebaba nnyo na bigambo. Bw'ato nagulawo akamotoka n'afuluma. Ali bw'atuuka ebweru yali tumpalaata. Kati tumpalaata nga jako seppeewo. Sajja watu yasooka kusana kikowe bambi. Kubanga alabika diiru gyavaako ebadde nzito kamala. Omanyi waliwo embeera gy'olaba omuntu ne wankubadde aba tayogedde ng'osobola okumanya obulumi mwayise oba obulungi oba ebizibu mwaba atambulidde. Bw'ato yayolekera essayidi ng'atambuddeko akatemerero okusobola okukuba essimu wuliriza. Salimu. Mwana Salimu. Nkafunye. Diiru etambudde bulungi. Naye kavuddemu omusaayi mungi nnyo nga nkakwata. Wazira ebyembi kakyakyalikanyemu awo ne tukakoonamu ne kasobola okuvaamu omusaayi ogutenkanika. Naye mwana akafo we tupaakinze akamotoka we kazisiraanidde. Wantu wano siweekakasiza tewali seefu. Walisobodde okusambyasambyako ne tubaako bwe tukikwasaganya mwana ntusobola okwolekera. Kati bw'amala okutegeeza boosi w'embeera nga bwetuuse bw'atu yatambula n'akomawo. Yekola ag'obuzaale tumpalaata mu bya firimu. Bw'atu yasobola okugyako seppeewo ye naye lwaki seppeewo abadde agirese eri. Kati bwe tukomawo mu mmotoka wulira amawulire byegoogera gundi gwe. Ababbi baasuze batigomya ekitundu. Bano eddaala kwe babadde terirabikangaho mu byababbi. Babadde babba ebinu emisekuzo nga kwotadde amasepiti amakadde n'amasigiri. Era waliwo n'omukadde gwe batuusizaako ogw'obuliisa maanyi yabadde myaka 78. Kati ono bw'amala okuwulira jjukira yaleepinze omukadde. Manyi waliwo ebintu bye tukola ne bitulumiriza teyagala na kuwuliriza mawulire. Bw'atyo n'akyusa kyano n'ateekako ey'enguliko. Kati bw'amala okuteekako enguliko ku mabbali waliwo kyana kiwala nga kiyingirawo. Kugambye kyakola omubiri ebitenkanika. Bambi kikazi kyatu kyasobola okugyayo essimu mu ngeri ya mpola mpola. Tabanga agenda kuwaabira batemu omuntu ono. Master, I'm ready out for training oliwa. Ne mwana nze natuuse dda wano kati mufu we tukajjuliza mwe muli luddawa. Awaliwo ebibadde bikyankutte kuttemu katono naye obudde bwonna bimaze ne binteera ngenda kutuukako. Okay, kale kati mwangu. Kyokka bano emmotoka ebuliidinga. Naye ono mukazi ategera oba ebuliidinga. Naye gwe omala gasamo oba ebuliidinga kati bikwatirako. Naye naawe kati ontiisa. Nze ndabye musaayi nga gufuluma n'eŋŋamba kati ki. Kyogamba nti ebiri mu mmotoka ono waliwo ekikwatako n'ekimu tebagaana bigukutulira ebitako. Bansonyiwe nze kale mbadde manyi nti mwetaaga buyambi. Geza obeerewo wano. Kikazi kyatubwa ekito ne bakifubutulawo emisinde era ne kyolekera kiti emiwunyo. Jjukira nti ekibadde kikireese eno kibadde kizze kajjuza. Musajja waffe n'atambula. Tumpalaata n'ayingira emmotoka buto. Agenda okudda nga kyapiriwe nkugambye amawulire yagazzeemu dda. Naye mwana ono kyali naye bulijjo mmanyi nti professional. Mwana tukola ne bakataala. Ababbi mwabalabe bafaanana oba temwabalabye ge mawulire. Hello. Salim. Mwana Salimu neera. Otuusewa. Mbumbulire ekituufu wa wootuuse. Kati programu oyagala givaako. Kati olinga agamba nti oyagala gewuka kuva ku ddiiru yaffe ogende ku bintu ebirala. Mwana saagala onkozesa eddiiru zitaliyo naawe. Kyova olaba saagala bintu ebyo bya kisiru. Musajja yagambye mu dakiika 12 bwe muba mutuusawo nze nja kuba maze opiikinga emali kati kyokka lwa tutubidde nayo ne balansi waffe tannamutuwa. Sajja watu yenna atunula bunzibiridde ayagala kaaba. Omanyi waliwo ddiiru gy'okola n'ogyevuma. Bannange
kakati aba yakagoba olinga omulala tayingirawo goyagala yakiri gweno yasamira muli nze nsubira goyagala aserengese wansi eyo ukitegedde otya nti kyali wange gwenjagala oyo ndaba oba siraba motoka yevaamu omusaayi ogulinga ogw'abantu akasajja kano bantu ge katuge nga nkoyo okunyonyola omanye ku kyalo kino omwana ababbi b'embuzi bafuuka ababbi b'embuzi babbiramu n'obumyo kyogamba nti nze nkulabikira nga ababbi anedda si kye ŋŋambye okuva lekiri nti ndi mutabani wa chairman just kutunula mu butunuzi n'enningiza aba alingiriza ebintu ebitamukwatako omusajja n'amuva emabega n'agenda amunyola wensingo bannanga abatemu ngayi olaba omuntu bw'ofiira mu bintu ebyokusaaga kale singa atambudde n'agenda firimu yiino gundi gwe baana bano balina obufirimu obw'omulembe ng'olese kano waliwo ke bayita sobi muteeru mwerere nako tugenda kuba tukabaleetera wano firimu bw'aba babundya twakutunulako obutunuzi maaso n'omanya bizinensi ye fesi ye aidi ya abasajja bano kakati nga bakuleetera omusajja nga bagamba ye mutemu era ng'owakana kakati ku mabbali waliwo emmotoka etuuka obutuuka epusamu ng'epaakinga ku mabbali nga muvaamu gaayi ayambadde ekigirikooti nga kwotadde n'ekikofiira ku mutwe bw'atyo yajjayo essimu okusobola okubaako gwakubira kugamba evijeraji nga nze ndi ku mike okusobola okutegeeza wagye bigwera kakati bano bagenda kukola mikolo kwoli gwe bava okuziika be bapaatiri be baziisi be bakungubazi kati mwana nze ntuuse wano kiki obadde ogamba genda mala omaliriza emikolo kale byonna bikole saba ne bw'oba tosabye ziika kakati omupaatiri abadde agenda okusabira omugenzi ng'ate akomawo okumaliriza ddiiru kubanga boosi waabwe yali amaze okutuuka ye yabatumye ekitereke da package kugambye sineema bw'atyo omusajja watunga ayingirawo naye nga ddiiru zamutamyetamye dda omanyi waliwo omuntu gw'olaba mwana kansuubire nti buli kimu kitambudde bulungi ya boosi tewali kubuusabuusa kyonna empewo yasuze ebafuwa obudde bukyali ku makya saawa zaakawera nnyo abamuwaza okaasikeesikemu kaawo omanye abantu abamu abakola ebintu mbusigala awonya empewo ate oba kati agiwonya atya kakati aba akyasikamu awo paafu ziringa ziizo jjukira balina ka balansi ke babadde basigadde babanja bw'atyo omusajja waffe bambi yabadde omulimu ng'agenda maaso asobole okutuukiriza manye abatemu abo baba bamazima ssebo wadde akutumye ku ddiiru yakanyambulege naye era asobola okusasula ye bintu tebibaako nandagaano ye batuukiriza ewano omuntu okola naye endagaano ne zikaaba ne bakiyama ne bakoonako sitampu akulumanga atakulabangako ne kiyamani n'akwegaana kansuubire nti mwana akatereke tonimbyo kaleezi ewe kali wali mu mmotoka kati kanini genda ukaleete sayini ze zikaaba n'amutunuulira n'amwekkaanya naye omusajja wange leero ng'akooye nnyo kirabika ddiiru ebadde enzibu naye ng'amawulire gaagambye nti abasajja baatigomeza ekitundu babbye buli kimu babbye embuzi amasigiri ente nga kwotadde n'okuleepinga abakazi weewunye n'ow'emyaka 89 teyasobodde kulutonda omukadde abasajja baamwebagadde bannange atumye kuleeta kitereke bakoleramu ebintu ebirala amawulire ng'awulidde mujja mugira wano naye nga noono bambi bimukubye wala jjukira nti naye amawulire azaagawulira kaakati essaawa y'okuleeta ekitereke ng'etuuse bw'atyo omusajja waffe yakiteekateeka okusobola okukireetewa boosi we aza firimu Uganda yekutuusaako sineema zino kugamba ezikolebwa abaana bannayuganda kaakati okutuuka nno ku kitereke mukadde wange nga baatuze muntu omuntu bamuwa 2,000 oli namugazi zo nkusasula kashi genda ontugire gundi najja n'akutuga 2,000 eza Uganda kaakati olengera aliwo omuntu gw'olaba ssebo omulamba agutadde ku kibegabega alinga aleeta ekisambi ky'ennyama y'ente talina mukwesisiwala kwonna jjukira gujja gutonya omusaayi budde emisana naye ng'akatundu obwedda bwe bapaakinze abantu beeserejjaawo kaakati nannyini ddiiru musajja waffe Salimu nga gy'okugula buutu basobole okuteekayo ekitereke
era bwe batyo omulambo niyo omusajja omulambo agwagaza ki wange yali batumye nti mugende mu munzitire ate tugenda ogwetegereza gulabika nga gwa mulambo guno gulabika gwa mwana muwala ali munaye mulambo nga baguterezaayo sajja waffe yakooye byansuso baasuze batigoma ekiro kyonna kakati ate n'amaanyi ge yamalidde ku mukadde ssebo oli gwe yaleepinze kati awo wonna omuntu aba ayabika kakati agenda okube bannange omanye omutemu okubanga ate gwe batemula kati takuba si kyakyalo olwaleero bannaye tukola ebintu nga tetubyetaaga kati yatuze banne n'akola ebikolobero ebyenjawulo nga ye tamanyi kigenda kumutuukako wazira mu kaseera kano kakati naye zembuyaga zino ziba zikaza engoye kasajja oloza tekamwefuulidde naye teyalikoze kintu kino amawulire gano gazaawulira mu mmotoka gamukubye wala abantu bano baba simaati nnyo tebaleka mikululo bagira wano nabatumye kugenda baleepinga bantu babeetegereza ne feesi kimuwuukererako nnyini kimuwugira agatuyo kanaye kankuta okitegeera kati nga naye amujja mu bulamu bw'ensi eno sajja awo lalibaddeko ensingo ngenze nenditugaawo nga ninga asika ekipiira kye agenza okumutugaawo kugambye ng'ensingo ekalwa kakati ono aba akomawo okugenda okugira kutinga akasajja naye tekamugwiraawo bannange nkugambye firimu egenda mu maaso nga naye atandika kuba si kyakyala emimiro nga bagikutula ono kiira ye atugisa bugwa tayagala kuleka bujulizi kati bano jjukira nti be bantu bannakyalo be babadde balabye kati mu kiseera kino bw'aba abajjeewo era bwe banaaba babanoonyereza emirambo bagenda kugisanga eno kati kiba kitegeeza nti bagenda kuba bakiteeka ku bannakyalo nti be bakoze mob justice ne bettira abatemu abaasuze babatigomya awo poliisi okunoonyereza kwayo kuwe kuba kukoma kati yaakake kaabadde abala jjukira nti ate ne balance tamubawadde kitegeeza yasinza okukifunamu bwatyo ng'akwata akagwake ng'ayolekera mu ipusamu ye ne balance wali ku dashboard jjukira nti tamubawadde amaze okubajjawo naye twagala kumanya wajje bigenda okuggwera jjukira nti gwe omulambo taguletseewo era omulambo bwatyo n'avaawo nagwo mu motoka ye ya ipusamu bwetyo ne sinema yaffe neeyolekera entandikwa y'enkomerero mbadde vigeraagi ku maike kugambye nja kwongera okutuusaako obutundutundu wano si we kakoma wabula bweyongerayo nga bw'olindira ne ke bayita sobi nkugambye muteeru mwereere abaana bakuzannyidde firimu nkugambye sobi egirindirire muteeru mwereere